ekizibu kyondeetedde ogassa ebintu nga bina. Ogambye ayagala gwa ddalu yagwa, ogambye ayagala buyambi. lwaki batuuka ku mbeera Muki mu bwavu mu drug abuse ne drug byonna twagala otuyisizemu as analyst? One, abayimbi si be bokka abali obubi financial. Abantu bangi n'abatali bayimbi bali bubi olwa covid. Ekibi nti gavumenti yaffe ekyagaanye okuggulawo endongo. Nti gavumenti kyetamanyi bo batunuulira muyimbi yekka, naye nyinza okugamba nti abantu bangi ababenefitinga ku ndongo okusinga ono omuyimbi gwe bakola ki, gwe balaba. Okitegera kyeŋŋamba nti oba show ebeerawo nti ku Papa's Sport waliwo abayimbi 5 bayimba, wayinza okuba nga waliwo abantu abalala nga 10 abafuna ababenefitinga okuva mu sheeyo. So nsaba kubira gavumenti mulanga ekole ki, nsaba kubira gavumenti mulanga etuyambe, ebeere nti etuyamba eggulewo endongo abantu baddemu okukola. Ku kya drug abuse, ekyo nsobola kugamba ekintu kimu, bwe kiba nga kituufu nti Jamii culture has a drug abuse problem, it is very unfortunate because he's a very talented young man. And awo mba nsaba abantu abamwetoolodde ab'eŋŋanda oba batayiti be bamuyambe afune obujjanjabi mangu, bamuyambe afune obujjanjabi mangu nga ekizibu tekinneeyongera. Naye abamu bagamba mbolo ne possibility egamba nti akulyetingawo ekyo bwe yagudde eddalu ly'engagi nandiroda muwonyere admission. Is that possible? Bw'aba ng'azannya kabadi, actually I think that would be good okubeera nti azannya mbadi, so si nti alina drug problem. Bwe kaba kabini Mayinja, Kamiliyoni Lutaaya, Walukaga, Hirale Kiyaga, nti abantu 6 tibe bayimirizaawo industry ya Uganda yonna. No, ate n'ekirala abantu bano njagala tubalabe nga bwe tulaba ba doctors. We have had so many doctors going into politics. Okitegeera, we have Dr. Samson Kisaka, we have Dr. Lurume Bayiga, we have Dr. Baryomunsi, Minister wa ICT today, we have Dr. Rwakana Rugunda, we have Dr. Kiza Besigye, obategeera kyengamba, and so many others. We have teachers abayingidde mu politics. Kati nabano mubalabe nga bali nti bwe bayingira industry si era eyingidde. Ontegera kyengamba? Yes. Bayingidde si industry. It's just a few individuals. What is your reaction, Chameleone, okuweebwa emmotoka in this period? Moroka efuuse emmotoka buli omu agikutte luwe. Emmotoka eyo nina side bbiri, emu namusanyukiddeko okufuna emmotoka, endala namusaasi. That car is very expensive. Fuel consumption yayo eri high, maintenance yayo eri high. Tabisobola ne bw'aba abisobola without sounding vulgar kangambe wenti kiwakabina tafambo atakutegedde antantegedde ande yoyo gwe bayita Edison.